njagala okubaaniriza mu kitundu. Mbadde mpita mu Ttuba Kyankwanzi nindaba nga ekintu kiri eri. Wali akayumba akabeewanya. Kakati ekintu kizzewa wano. Twagala okubaaniriza era njagala okwaniriza aba Focus TV, kansala waffe, meya waffe webale kubeerawo nga tulonkinga ekintu kino mu ssaala. Yadde nga batugamba nti waliyo lonkingi endala ndowooza ye ejja kubeerako n'ebidaala wano n'okulya n'okunywa, naye twagala ebyo byonna bisobole okubeerawo nga Katonda yabisobozesa. Yensonga lwaki tuzzeewa wano. Ebigendererwa bya Focus TV birungi, kyova tujagala. Buli lwotandika okusomesa abantu, abaana abato, abavubuka n'obasomesa, oba okuliyetinga better future for these people. And if you have the children, you have the future. Jobola nze motto yange manga eri egamba children today, the hope of tomorrow. To that children, naye bwe tuba nga twagala okuliminatinga corruption mu Uganda, we have to deal with children. Tojja kukyusa kye poliisi kino ennyumba kyagizimba mu corruption, abaana kibaweredde mu corruption, olubuto oluzze lwa corruption, okigambe nti lokoka va ku corruption. Nekimu ekyekumi kiwa kyakola kya corruption. Kati kitusobola kikyusa. If you want to eliminate corruption in Uganda, you have to deal with the younger generation. The younger generation, which is your target as Focus TV. So we appreciate that. Tera tukyagala nnyo. N'olw'ensonga eyo siina nsonga egaana kubasabira Mukama Katonda abawa omukisa, abayambe, abagirewo emiziziko ebyandibaganye. Kugamba ate enkya tetwagala balaba mu ka office akatinitini, twagala kubalaba mu gazimba ag'amaanyi ennyo, twagala kulaba TV wano, twagala okulaba amawulire, twagala okulaba amawulire nti bw'ogenda ku Focus TV ku saa 10 waliyo amawulire, ku saa 1 waliyo amawulire, waliyo omuvuka weekolere, simanyi ate waliyo weeyogerere, ate kati waliwo. Twagala kulaba ebyo nga bigenda bikulaakulana, nga abantu buli ssaawa gye bali. Ebyo bye tugenda okusabira Mukama abituukirize mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Tusabe. Never despise a small beginning. And I want to encourage you that this is not small. This is more than small. So you have started and we are going forward. Kitaffe omuyisawo ebintu byonna nyimiridde wano mu ofiisi ya Focus TV okugisabira, okusabira abakolamu, abavubuka babeere ne vision etunula mu maaso okulaba nti ne ziri TV ezetulaba zatandika bwe zityo. Wansi balina kamera, abalala batandika ne bukamera bwa busimu, ne bw'otunuulira kamera z'abano n'otunuulira setting yaabwe n'ongulaba engeri gye bakola ebintu byabwe. Eno TV yatandika dda era y'amaanyi. Mu linnya lya Yesu Kristo tulabyeyo TV ezigwa, naye eno tejja kugwa, egenda kubeerawo. Naffe twenyumiririze nti ekiboga tulinayo TV yaffe waffe yatandikira ewaffe nga bwe tugiyita Focus TV yange, tugyenyumiririzemu. W'omukisa na buli muntu yenna alwana okulaba nti nno TV eno yeeyongera mu maaso, nga meya, nga kansala, nga aba Equity Bank, nga Mwami Sekandi n'abantu abalala bonna abafubye okulaba nti nno TV eno ebeerawo, n'abo abasubscribinga bongereko mu linnya lya Yesu Kristo. N'abagenda okukola wano, nsabira abantu abagenda okukola wano baleme okutunuulira akasaala ke bafuna kati n'oluusi nga tekaliiwo, wabula batunuulire a bright future of Focus TV yange. Batunuulire erinnya, batunuulire n'ekitiibwa, baleme okukaabakaaba n'okubeera n'ennugu n'omutima okwennyika. Twagala okubasanga always with a smile, twagala okubatunuulira always with a smile, twagala services zaabwe with a smile. Mu linnya lya Yesu Kristo ngoba emizimu gyonna egimenye, egireeta obulwadde, egikonzibya, ezinyangalaza gyonna okufa, okuviiramu ddala, bagenda kubeera balamu, oba mpewo oba nkuba ketonye kagwake, nga balamu, nga bakola emirimu gyabwe, nga basanyufu, nga bambadde, nga banyumye. Mu linnya lya Yesu Kristo mbibalangiriddeko ku bwa Kristo Yesu omulokozi waffe. Ya kusubscribinga ku Focus TV yange bingi